bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing oliking ate era osharing tusobole okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye. Kugamba Yesu eyatufirira ebibi abafirire baba manze kugani simumanyi nakaveri mawogola neza bebandisa bobona onya Yesu kuza kubona abaluddewo awo kuza ababo tunabo obuzo akuli okusajja ogondoye nzende mukuyomera waya ateka waya muza nyazo patulisa kwani tata kwani tata ani yabisengo yiko tata simanya nsengo yokuwaya lyo ogende munyumba omwami esigale mu nyumba nogende wasibi bantu nogende wasibi kwekwefunide abasajja bavewe abagenda okukwasa bagenda oleeta bintu sagala fumbira abo basajja boneetera simangu bava mweru nze kyali mwana muto kyali mwana muwala bayanange bonna bali ku masomero basoma nayenza ofumbiza sinagenda ofumbirwe mama wange feyava makaga kitange nandoba nagenda nafuka ekyenenda temufako tegomugolera nadyana nompaganira atuliza gatayire mupyakola zabamuletananze mbikoye mwana kumbagabanya abakagala kati newoba ofa oyo omusajja sigenda mufumbirwa lwamaako kyokola newoba ofa sigenda mufumbirwa maako kyokola abatata omwana kuye bantu otanyeko omutwe akuye kiboko mutaga bantu otanyeko omutwe ng'enseera wanatidde bantu okubye osekudde bantu okubye kolibidde nkuba tata bantu yakubire ddala nkubye ddala ng'enseera akubire ddala nkubye ddala bantu ng'enseera kiboko mutaga era musavu omwemulemi tata abatata musajja wakuwa kati tusimentana akusite kulaba tokyassa musajja wate okufiira ku myaka emito bantu okubye kitabo omuto bantu okubye akuziize akubira kuziisa kikekiriwa kikekiriwa nuna obwo bwafuna mutalokoka nze mbamuwulira omwana omuto amukubye obuulira amweretedde omukwasi akubye mukube naye lokokalasita anyofunamu bamulanga bwalepa mutayapa bamulanga mama bamulanga bwerere bamufunye obulalu bamulanga bwerere bamuteyapa bamulanga
akwagala. Wabula jjajja wakuntubye tugende mu ssabo. Ani twala ggwe. nvaako musawo Yesu akwagalire. Bajjajja wakuntubye wamannasenjwe. Kamala okuva mu kusamira n'okutalaza mpewo. Kujja kudda musumba muguze ejjembe. Baba bamulanga bwerere. Bamutayapa. Baba bamulanga bwerere. Mwenga mumanyira jangu. Nze omusumba omulambo w'ekkanisa nze gwe mwagala okuza ejjembe. Ate ndagewo. Naye mulokoke muve by'amayembe naye likola. Tolinkomyaako ejjembe. Naye mulokoke era nkyali ku mulambo. Ekino ebizibu sekiwunya. Omusajja wo. Musajja kimwene enkuba. Matende wa mama na chwechwe. Nibona moko, mama na chwechwe. Mara moko alisatu na kunga dikubiri. Niso kuya akaseta. Alisimati. Nga acha. Nyasende zange. Ninga mama yakasajja. Sika kubaka kunobukhoti. Lubatika tumanyira. Landlord. Omutima gutashokuku bakuba nyemyezena. Esatu. Ani. Okwakaliba okusasude. Wakakutandika. Siyo. Abanyatinde. Nzabanyumisa. Imbachi yabulongumani. Akasajja bakajja. Indakajja kayina. Kajja kakulumbusa. Kajja kabuka. Ninga baye. Yakayo. Nisi mkechukumi. Zitia kulamu. Tuve wano. Akasajja kajja. Mutima. Eza! Yes, of course. Vamos azimba, vai yo. Esa kwa ni nyumba sio. Hata mwili bade Mungu. Usinikanya nyama. Watubuza tao. Mulokoke mwenenye bibi byammwe bale muve mbasawo kyenyinza bagamba mwena besonyiwa munema muve mbasawo basaba sente Nisagala mumire kwa kusanya kwa magala mfumire okazotatafuba kumfesa anti olaba ekiri ku mizigo gye balemo naye kanzire kumu ofuwa kyemindi ofuwa emindo nsula wano omuka gwonna kukwere no mbumuli gwange ofuye emindo yerusa amata mulinga ali embisi wogaye ati oli muntu oli mbuzi agaye ebintu bya gwini oba oli mbuzi tugambe bano bakusale bakulye muti balina kye badde waka bale mulako
akanamba era nsobola okakuwa 0700 naye oteekako ezijjako naye mwemuwa temulokose genda kuwulirani nze natandika owulira enjiri nga bakola oluguudo oli olwexpress wedde newuwe tukwira mindi wange lwaki temukyusa mulamu eyirusa amatama aweddewo nze kino emizigo njagivaako ŋŋende katonda layika yandeeta lwansonga ku kino ebisigo nga ngenda kuba ndabisibwa nkikyuse mujja kulokoka ani yayinza kuwaya yani yagala kuwuza taddemu ekwaya yani nange kumanyira eyo waya nakijja kutabika nakijja wala nnyo ina emizigo nakatabalejja kuba omutwalo munte zaala kumanyira ani yayinza kuwaya yange buuziza ati buuza ani yayinza kuwaya yange ingokulogwe ani yayinza kuwaya yange ani yatadde kuwaya yange ani yatadde engoye kuwaya yange Asajja kunawuyagala okoleza osajjako Yesu Kristo okuyonja ebintu. Yesu Kristo mumanyi ntiwulira obusibu Akugamba Yesu Kristo. nze n'akasenga guno ku bizibu oba obuuza Yesu ojja kubuuza bali balirwana abaluddewo gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.